Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa BTN Media Beyond the newsroom. Njagala okwebaza nese kwebaza eno mulungi atulaba ate era tugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yonna gye muwangalira ate era gye musinzira okubeera nga mutulaba okututegera agatawonyerwa vumbe yago gaba matu nze Deni aliwo okutuusaako ensonga ez'enjawulo era n'amawulire gonna mu nsonda ezesigika okuva mu nsonda ezesigika obeere nga ate obimanya obadde ovaawo mpitewo Zaake Francis Butabi ku pano y'emu ne Justin Nameere Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nameere era banji beeroledde ku nsonga nga bwe zigeze maaso n'okubanga zitambula. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddemu omwasi ku bali b'enguzi n'agamba gavumenti enyole omukono abo abanene abali mu gavumenti n'abatono abali eyo ababadde balina interest mu kulya enguzi balabire okwo basobole okuba nga oboolyawo batya ogenda maaso n'okukola ebikolwa eby'okubeera nga ate balya enguzi. Ebyo nno wemma mbitadde ku mabbali. Nina Rose agenze maaso n'okubeera nga ate aweereza obubaka. Ono nno abadde asisinkanye omukyala wa Geoffrey Rutaya Irene Namubiru ku press conference awo wenyini yasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga asaba abakyala okuyimusa eddoboozi lyabwe n'okwegatta ku nkyukakyuka tusobole okufuna Uganda ey'omuggundu kw'oteeka abakulembeze abali mu ensa. Zaake Francis Butebi yeesunze okulaba butya bwagenda okutuula akulembere akakiiko akatuddeko oyo ye yamujojanyanga eyamukyojjanga entakera Anita Amongo. Nze mbikuleetedde wano wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekino wansobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri emu naawe watalaba nga gwe mulundi gwo ogusosola video zaffe njagala okusaba gwe otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'omala osubscribinga definitely ojjaba okoze ekyo ekisinga okuba eky'omuwendo omungi ennyo nnyini ddala. Weewaawo nze Deni tugenda maaso okuba nga akuweereza nkujjukiza ntutambula ne bannaffe aba Laika Mobile abagamba gwe yagala ogula airtime oba data wa Laika nyega bunyezi star 217 star 543 ogule airtime ne data wa Laika Mobile ensonga ate zisobola okuba nga zikutambulira ddala maridadi kabisa namna hivyo. Weewaawo ensonga zizino wano zenjagala tutandikireko. Sooka owuliriza ebigambo bya mwana muwala ono Nina Rose birimuko eggumba. Wuliriza. Senkwebaza okuba okkiriza president wange ate president w'abantu His Excellency Robert Mugabe. Ndowooza abakyala twandirabidde ku maama nti obulungi n'erinnya telimala wabula waliwo ekinsuso ky'oyinza okwogerako bwe kuba ng'oyimirira n'abantu mu buli mbeera. Ng'omuyimbi omukyala ekyo kyekyenjawulo nze kyenkwenyumirizanga era nga tujja kusigala nga tutuuliza eddoboozi ly'abantu abanyigirizibwa n'obutalaga nti omukyala just obulungi n'effiga bebimala wabula ne waggulu n'okuba nga weebeereramu nnyo. Omukyala munaffe gwe nalabye ng'agamba nti tewali nkyukakyuka mu Uganda naye ebigenda mu maaso mubiraba kubiriza omulanga eri bayimbi bannange abawala tuleke kusiiga. Eno yessaawa okuvaayo okulagira ddala nti tuli bannakazadde b'eggwanga. Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bya Nina Rose byabadde mu bumpimpi mu bufunze naye nga bikulu nga birina obubaka obw'enjawulo obubaka obw'amaanyi bwasindikira naddala generation yaffe eno. Bano abawoza nze tebinkwatako nakowa politics saagala mmanya ebyabufuzi ye abaffe wano gundi yagamba bw'ati ne biba bitya ye bannange besimenti ng'etumalawo. Nina Rose n'agamba nti maama mukyala Geoffrey Rutaya Honorable njagala okwebaza weebali
kuyimirira n'abantu n'osalawo owagira omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Era nkubiriza abakazi mwenna abali mu music industry abawala abali mu art muveeyo mugatte eddoboozi lyammwe mulage obwannannyini nti ddala mmwe bannakazadde b'eggwanga. Oh wow, what a message. But ni abayinza okutegeera obubaka bwa Nina Laws naye nga bwabadde bw'amaanyi era bwabadde bwa muggondo nnyo nnyini ddala. Kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga alina wano ebigambo byayogedde. Nyabo omumyuka wa president bw'oba olwanyisa obuli bw'enguzi osookera ku banene abanene kasita osookera ku banene ne babakwata ne babakuba engolo ne babamenyola omukono bano abatono bajja kutya bwe kiri. Era ffe wano mu Bwakabaka situgumiikiriza muntu azannyira mu ssente za Kabaka. Bwe tukumanya wadde akakalaamu tukunyola mukono kyentegeeza mu ekyo tukubonereza tetukukiriza kubeerawo ng'oyinaayina. Kakati mu bigambo ebyo byonna nga bwogera maaso n'okubeera ng'ate obiwuliriza, Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti baganda bange Vice President jjukira yamukyaliddeko olunaku olwajju baakiise embuga ne baminisita ba gavumenti ya General Museveni. Era bagamba nowulira Museveni agamba okulwanyisa obulyake naye bamuli bakulwanyisa bulyake mutandikire ku banene mubanyola emikono mubasuuze ke babbye. Era yageseko n'agamba nti wano ffe emmengo oli bwe tumanya nti alidde ku nguzi mwana tutumuyisa bulala. Bino ebigambo bya Zaake Francis Butebi nkugambye Yesu ng'okulaba kwa Anita Among ng'ali wali mu maaso gewuliriza tugere mu maaso. Lwaleero lwentongozeddwa okubeera chairperson w'akakiiko ka government assurance and implementation okulaba nga manja gavumenti ebyo biyeeyama ebiri ku likodi. Ate gwe oganyuddwa nnyo kwa akakiiko ko kuliko n'abagenda okuyamba okujjukiza. Era awo nno olwaleero wendabidde nti mu mbeera gye nze mpisibwa mu palamenti eyewedde ate nga yagintuusaako bamumpadde nga mmemba. Ali yakutuusaako embeera embi mu palamenti wangeri akulaba oyogerera mu ngero. Of course bampadde memba mu kakiiko kengenda okuba nga nkulembera ne Ana Adeke woman MP owa Soroti ne batuwa Anita Amongo nga memba. Kati gwo mutwala jukira nti yali chairperson wange mu komishoni bwe bakulonda okubeera commissioner wa parliament nanzijayo mu mbeera emenya amateeka ne musinga ne mu kooti. Naye ndowooza bwe twogera wano bayinza tutwala obulala parliament honorable Anita yakujjayo ba parliament yakujjayo. Of course buli omu akimanyi nti ye yanzijayo. So nze mulinze komiti naye omanye ebyamutuuka kayinza obutagirawo mu komiti olw'ebiriwo. Ate nze mbimanyi nze sibimanyi kyemmanyi nti mubaka wa palamenti era nja muyisa bulungi nnyo mulage enjawulo nga waliwo chairperson agoberera amateeka mukwate bulungi nnyo amateeka gagobererwe luluzi zennyini ate yazikulembera mu zikola zigobererwe nti omuntu olina ku misinga sitting 14 byonna ebyo senga n'amizinga bwana ali amateeka galikkiriza sinza ino salawo amateeka ge gasalawo wamisingira meeting 14 Zambali lwaki oyagala okuntuusa eyo. Zaake Francis Butebi ne guno gwaka Yesu nga okulaba ku mukyala Anita Among ng'ali mu ttaano ze era ng'atudde mu kakiiko. Jjukira nti ku kakiiko ka government assurance kwe baatadde musajja mukulu amanyikiddwa nga Zaake Francis Butebi nga ye chairman waako. Era nga Anita Among aliko nga memba agenda okutuula waniko omukono amugambe ow'ekitiibwa Mr. Chairman, mbadde nsaba kwogera. Nze mbadde nteesa bwenti ne bwenti. Ti government yasuubiza okukola okwalocatinga ssente weziti mu ministry y'ebyenguudo, Ministry of Works kale. Naye kino n'ekino
kyagaana nti kitya Zaake nga yamuwa olukusa ebannange ŋŋambe nti ebyo Katonda byakola kale wuliriza Nameere ne Zaake Francis akakiiko ka bwana Zaake kayinza obutankwata musango kuba ndi mukyali yeemanyi nti sidiringa ate sibba ndi mwoyo gwa ggwanga naye ekyamazima ebyo bigambo wakoze nga modolate agudde ku kizibu agambye nti ye mukyala mu programu badde ŋŋambye ono kuno tekubadde kuli mukyala gwe bakyaziza leero bonna tuli basajja wakati mu bikujjuko bya NBS ebyo byonna byolaba naye tukkirize ono omukyala mufumbo era omuntu ow'ekitiibwa abadde ategeeza omusajja mu bwongo ate ekitali kibi ate ndi musanyufu nti akimanyi omusajja mugole bakabwobashado gundi oyo nalina papito tumuleeta n'obulabe nti omugizanyiramu nange nina buligita mukulu Honorable Zaake nsaba muwe minisita obudde anyonyere bulungi eggwanga oba Honorable Minisita nyonyola bulungi eggwanga ngatera kutakandagwa wakoze bubi n'okunkyaza ne bafaani bange naye katugende mu maaso olunaku olwajjo jjukira nti NBS eri mu celebrating emyaka 18 ng'eri ku mpewo ng'eweereza quarters of NBS and I credit you guys. Bakomeza Zambali Brasio Mukasa agere maaso n'okubanga hosting a program ya Barometer Kasa Meme. Era mu bagenyi be yayise kwabaddeko Romushana, Zaake Francis Butebi, Nameere Justin, then koteeka erinnya nga linvudde mu mutwe Honorable anyway linvudde mu mutwe anyway mutere awo mu comment section naye yaleese abanuupu babadde babiri aba NRM babiri Romushana nani kale Romushana tugamba ali Newton anyway kyekyo Romushana ne Nameere kyokka ate nga ne Zambali yennyini musajja wa nuupu Mubufuze show yabadde just fun. Anyway, I like the way how Zambali Brasio Mukasa the way how you moderated that program. For real, it was so nice, and I saw some act of being professional. I saw some kind of a Zambali Katonda wamanyi Katonda wa kisa ebyo tokyeraberanga kakati ensonga ziri bbiri emu mukulu Lukwago waliwo kyaleetedde Uganda mu bulumi bwe kyetalina kubuusa maaso agambye obulwadde bwange bwetaaga aeration okiyita otya aeration wateeka okuba waali ng'asobola okusika empewo nga waliwo empewo emumala okussa kusika empewo gy'olina okussa yes now fine mulwadde but kulwaki tetulowooza nnyo ku basibe abalala why should you have kulwaki obeera n'ekkomera at this age ku nkulakulana nga muyingira middle income ekkomera lyemugenda yemujuzaamu ba chairman ba NRM nga abantu tebasobola kussa you get bwe tutunuulira nnyo yes tutunuulira Lukwago n'obukosefu bw'alina it matters but about abasibe abalala information gyatuwadde omanyi munange amakomera gaffe aeration is poor that's point number 1 point number 2 gali overcrowded ekyo kyo ne mukulu y'abashaija akyogera kakati mu ababaka abagenda okugenderezera anytime mwana badde mu speaking of interest ne mugendayo ne mulaba abasibe baffe embeera gye balimu bwekyo bweyina okuba more especially on aeration tanaba kwogera na ku birala sanitation ebirala but aeration ensonga ey'okubiri mukulu Zaake gy'abadde ayogerako yene mukyala Nameere Amongo kakati ogende ku migga ojja kulaba obunyonyi nga buwuga obunyonyi tobulaba nga buwuga mu mazzi bunaaba wali olabyeko enkoko ng'enaaba amazzi
enaaba nfuufu kati akagenda kumanya ku lwaki ekoko enaaba nfuufu. Ebigambo bya Romishana ekyamazima matuufu buli omu atunuulira embeera ya Lukwago oba oliawo eka byamaziga ne bino twabibagambye dda era twabyogedde dda tetukyalina kyamaanyi kye tugenda gamba bantu. Lukwago ye tumuteeka buteesi mu ssaala. Obuli bw'enguzi tebugenda kuvaawo era NRM be bakastodiani b'enguzi. Si bigambo byange, wuliriza video eno. Gavumenti eno terina wiilu n'akamu kulwanyisa buli bwanguzi kubanga obuli bw'enguzi eringa engine eringa empagi gulinga omwoyo omutukuvu oguddukanya gavumenti eno era kebuvaako bweti abo ababbi bonna abasinga gaba omwoyo paapa tasobola kuwulira nga talina mwoyo omutukuvu kakati ne gavumenti eno tesobola kola nga terina nguzi. Enguzi y'empagi kwekola ki kweyimiridde era yegitementa bweti n'egijja wano kubanga President Museveni uliriza bulungi kankubulire wogenda okutandikira Betty Kamya bwe yavaayo former IGG nawa report yeyo President yamugamba abo abantu ababba kasita bazimba mu ggwanga munda naye bwe munaabatambulirako ennyo genda mpola ensimbi bajja zitwala wabweru waawa w'eggwanga era abamu ku babadde babba babadde bazimba munda mu ggwanga ebizimbe bimeruka. Ekyokubiri njagala bannayuganda baleme kwerabira nti ba whistleblowers bwe bavaayo okutambuza omulimu gwabwe abakola olugambo abamu actually ne male mabirizi njagala mutwaliramu eryo ttu y'omu ku bavaayo okwagala okuvunaana parliament mu kifo ky'okumuwa wiilu bamu boosting ate bakwata mukwata ali mukomera kakati Honorable Tebandeke yagamba nti NRM government they cannot stop corruption. Oh, they can't defeat corruption. Why? Because they are the custodians of corruption. Nti bw'otunulira ba whistleblowers oba bw'otunulira abantu abazze nga boogera ku nguzi ne boogera ku buli yake ate be bamaliriza nga be basudde mu kkomera abamu be basudde mu butata nga bw'olaba bamale mabirizi. Bino nno byonna bw'ogenda maaso n'okuba nga obitunuulira oyinza okugamba oba oliawo statement ya Tebandeke eyinza okubaamu omulamwa naye sooka owulirize Zaake Francis. Obubbi obugenda mu maaso ku kizimbe ekyo teri yali abwogeddeko ne singa babaawo inquiry era bano abali mu kakiiko ka Kosase singa basookera ku nsonga y'ekizimbe ekyo ekizimbibwa ekya parliament ayala maswali aho kasita obaako engeri n'olwanyisako obubbi bwoti nga zitakisi makisado zivaayo nga bakuba gwe nga bakufulumya. Biki ebyali mu alipoota nga gwe yalingizaako munda ebitonotono? Kampani gye bayita loko emu ku white elephants ze tuyina era byemu ne ku ddwaliro ly'erubowa eryo loko kampani eva eyo ndowooza eva Rwanda eyo naye simanyi ki oba ani nannyini waayo bana lwaki eteeka okuba erina ekyenjawulo naye yo ebintu byayo tekuli kyali kiwedde. Ye nebira byekoze ne biggwa bulungi giteeke ku weeremereddwa naye wali wawala weekoze obulungi nebyokulabirako ebyali mu lipooti yange ng'obubbi obugenda mu maaso awo buli kimu nga sente zirina okuzimbibwa zibbibwa bubbibwa kati buteeberezaamu ebizimbe ebimu ku bibalaga nga amaka ga yali sipiika nawuliddeko ku lipoota ezanazovaayo nti just endabirwamu yokka quotation yayo yali mu 1.7 billions endabirwamu zokka kati ezo zokka sente zaali zimaliriza ekizimbe kya palamenti. Ebyo tujja kusooka tufune obujulizi obutuufu nga tunnyonnyola Honorable Zaake nga tulina ne quotation entuufu ga nti walabi ku quotation neefaana bwe tuleme ffe engeri gye tuli ababaka tuleme kwogera bye tuteebereza naye ng'erako Zaake agamba nti bw'otunuulira obulyake obuli ku kitebe wali obuli ku parliament mwana tu bifumba mutuku era ye nga Zaake Francis Butebi mwana tu byonna abivumirira era agamba nti eno gavumenti terina kyegenda kukola era ye asaba Kosase bwe beetandikire ku kizimbe kya parliament ekijja kibagenda maazi n'okuba nga ate bazimba. Sooka owulirize wano ku Nameere kati Nameere byayogera byonna
toyina kwogera bwogezi twagala actions etulaba olwaleero tewaliwo turayo genda mu maaso era walaba bino ebyababbi b'amabaati era walaba nga mukazi wattu Nandutuye yabifiiramu yekka ku babbi abaaliwo abasigadde ne babawongedde n'ebitiibwa eri abafiirwa n'emirimu gyabwe nzijukira abantu abasinga tebalina bukulu bali mu kabineti omuntu ng'olwanyisa ekikyamu totandika kwewaga kati ekijja si muntu tandikirawo okole ekintu ekirabika nga kivaayo mu mbeera ennuŋŋamu so bino bibali mu kwogera tewaliwo try egenda mu maaso wano tetuli mu Amerika tuli wano Uganda era bino ebintu by'okukyamuukiriza bannayuganda nti kati kino kiri bwe kiti essuubi lirina kubeera mu bannayuganda bennyini okulaba nga bakukitukola kuba kati bino ebintu BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu sebakutukola ebigambo bya Zaake Francis batabimu biwulidde balungi tutambula ne like mobile bano nno bagamba gwetazo gula airtime ne data nyiga bunyuzi star 217 star 5 hash wegulire airtime ne data wa like mobile munzikirize mbasibulire wano tusinkane nga gulude na yakiriza amambowuze ndala mpitirivu zitugenda maaso n'okubanga tukolako bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.